Ekitongole ekivunaanyizibwa ku muwendo gy'ebintu ekya Uganda Bureau of Statistics kikutidde Bannayuganda okugula ebintu ebyo byokka byetaaga kuba embeera egenda ekaluba buli olukya. Nga sabbuuni, omunnyo by'ebintu birina okusookerako naddala ng'osaasaanya oba okulaba ekyo mu maka. Babyogedde okunamu olutuzi lw'okufisa olugendeddwamu okwanjula emiwendo y'ebintu mu ggwanga we gituuse nga balaze nti emiwendo gituukidde ddala ku bitundu 6.3 kuva ku bitundu 8.9 mu mwaka oguwedde. Last time we were accelerating at 4.9. This time the inflation is measured at 6.3% for this year ending May. Omukungu w'emiwendo gy'ebintu mu kitongole kino Magona Godfrey ategeezezza nti emmere eyongedde nnyo ebbeeyi nga ennyaanya, ebibala n'ebintu ebirala ebivunda amangu bikozesebwa awakana bibbeeyi erinnye. Kisingidde ddala okuva ku mmere n'etataniiza kyekyo ekibinja ekisingidde ddala okulinnya ekirinnye n'ebitundu 11 nga ebisingidde ddala okulinnya mu kibinja kino z'ennyaanya. Amafuta galinnye n'ebitundu 4.4 ku buli 100 kozesa sabbuuni alinnye n'ebitundu 7.3 ku buli 100. Ebbeeyi y'ebintu esinze okulinnya mu bitundu by'embalenge n'erinnye ebitundu 8 n'obutundu 5 ku buli 100 n'eddirwa ggulu n'ebitundu 8.4 ku 100, so nga mu Kampala bikkakkanyemu n'ebitundu 5 n'akatundu kamu ku buli 100. Tetukola tubawa nga muwendo giri then ebiddirira bakama bafa abalala ati bannatukola nabo naddala Ministry of Finance ne Bank of Uganda n'abalala ate ojja kuba mulimu gwabwe okusetinga engeri okulaba nti muwendo tebyeyongera kulinnya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.